Njagala okubalamusaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo, ate n'okubeebaza okwekuumira ku radio yammwe eŋŋanzi eri wano ku lusozi ekireka mu Central Uganda Conference, nga ye radio Nantameggwa, radio gye bayita Prime Radio 91.9 FM, radio weweeza omutima, radio ebaweeretera ennyimba ez'eddiini awamu n'obubaka obubazaamu essuubi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Katonda waffe, kuumira radio eno ku mayengo, kubanga ekyamazima eteeseteese bangi olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Munzikirize bassebo ne bannyabo nga bulijjo neeyanjule nti nze muweereza wammwe omusumba Kulumba Godfrey okubatuusaako obubaka buno mu gospel eno etambula nga yakumala weeks 2 wano ku Prime Radio. Era bassebo ne bannyabo eriko omutwe omunene ogugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko. Ekyamazima osaana weesuneko, osaana okitwale nga kikulu nnyo. Katonda okuwa omukisa okubanga ekyamazima akyakulinzeeko. Gwe ani ddala gwe balinda? Gwe ani ddala? Lwaki tokozesa omukisa guno n'ogukozesa bulungi nnyo n'okola ekyo Katonda kyakwagaza okole? Takwagaza nno bingi. Katonda takwagaza nnyumba yo, takwagaza baana bo, takwagaza bibanja byo, takwagaza ssente zo millions and billions eziri ku akawunti yo. Nedda, Katonda kyakwagaza mutima gwo gwokka. Ayagala omuggulirewo, ayingire, akuteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. N'olwekyo ali awo ku mulyango, ku luggi lw'omutima gwo, akyakulinzeeko ggulewo. Nkwegayirira muganda wange mwannyinaze, omukisa nga bwe guzze, gulawo okkirize Mukama waffe Yesu Kristo afuge obulamu bwo, nange afuge obwange. Ekisinga obukulu, ffenna atuteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Bassebo ne bannyabo, sinza kwerabira okwebaza essomero lya Katikamu SDA Secondary School wali ow'obulenzi, kubanga ekyamazima likoze kinene nnyo buli kanaku emisana n'ekiro okulaba ng'obubaka buno bubatuusibwako yonna gy'oli, abali ku YouTube, abali ku Facebook ne social media platforms ez'enjawulo, nammwe abali ku mayengo ga Prime Radio. Njagala okubakakasa nti kino tekyandisobose awatali ssomero lya Katikamu SDA Secondary School, kubanga lye litaddemu ensimbi. Essomero eryo muganda wange mwannyinaze likulemberwa omukadde w'ekkanisa gwe bayita Dayopo. Omukadde Dayopo ssebo awamu n'olukiiko lwo bwe mwateesa omuli baasa omukadde Goloba, omukadde Luwemba Edi, ng'oyo ye deputy in charge of academics, awamu ne deputy in charge of welfare, oyo afa ku mpisa z'abaana. Bassebo twagala nnyo okubeebaza olw'okuteesa obulungi ne mugamba nti abantu ba Katonda mu kiseera kino kyennyini ng'omwaka gwakatandika beetaaga obubaka buno nga January tannaggwako. Mwebale nnyo, Mukama Katonda ayongere okubawa omukisa. Omukadde Ibanda Ssebo, deputy in charge of welfare, weebale nnyo, in charge of students welfare and staff welfare. Ssebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati n'essomero eryo lintumye okubategeeza nti omwaka oguwedde lyaggulawo kampasi gaggadde eri Nakaseke, era bagiyita Katikamu SDA Secondary School Nakaseke Campus. Naye olw'okusaba kw'abangi n'okwagala okwongera okutuusa obuweereza bwabwe ku bantu, n'omwaka guno basaba okuludde campus empya gye bayise Katikamu SDA Secondary School Kakoge Campus. Bassebo ne bannyabo, amasomero gaabwe gonna ago gawandiisa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi
okuva ku siniya esooka mpaka kwesembayo ey'omukaaga, ate nga basomesa sciences ne arts. Si ekyo kyokka, basomesa abaana n'ebyemikono kubanga new curriculum kyetegeeza. N'olwekyo ebyenviiri ne feesi ebyabakyala n'ebyabaami, obulimi n'obulunzi, okwokya ebyuma bye bayita welding, obutanda obwo obw'ebyuma, ebyenzijji, madirisa eby'ebyuma, byonna abaana babibayigiriza, okutunga okw'engalo n'okwebyalaani. Era bantegeezezza nti abaana kaakati be beetungira uniforms. Si buli mwana nti gyayambala gyatunga, naye abo bokka abali mu ssomo erya tailoring ate kaakati be batunga uniforms ez'essomero eryo. Bassebo ne bannyabo, nkukubiriza twalayo omwana wo afune first class education. Essomero lyesigika mu byenjigiriza, mu byempisa, mu by'omwoyo. Essomero liri ku musingi gwa kkanisa ya Seventh Adventist Church, era nga si lya bwannannyini, essomero eryo lya kkanisa, era nga chairman board ye mulabirizi wa North Buganda Field, omulabirizi omusumba David Semwogerere. Ke kabonero akalaga nti essomero eryo lya kkanisa. N'olwekyo buli kikolebwamu kyonna kikolebwa n'okwekenneenya okwekika ekyawaggulu. N'olwekyo twalayo omwana wo nga toyinaamu kwesika mu kwonna, bajja mukwata mu ngeri ennungi. N'olwekyo ng'oyagala okuwandiisa omwana wo mu ssomero eryo, deputy akola ku ebyo ow'ebyenjigiriza nabagambye dda ye omukadde Luwemba Eddie. Eno nno yessimu ye, njagala ogiwulirize bulungi. Funa akakalaamu n'akapapula w'ogiwandiika oba likodinga. Essimu ye eno nno ye MTN yerine ku WhatsApp eri 0773 333 811. Nyangu nnyo 0773 333 811. Osobola n'omusanga ku ya Airtel. Ya Airtel eri 0704 076697 0704 076697. N'olwekyo nsaba Mukama Katonda w'essomero eryo omukisa, ate nammwe mutwale eyo abaana bammwe mu bibiina eby'enjawulo. Muganda wange mwannyinaze, Mukama olw'okuba tuwadde omukisa ne leero atuyigirize okuyita mu byawandiika ebitukuvu. Nja kusaba obikkule Bayibuli yo bw'eba ekuli kumpi, ogende mu Zabbuli ya 23. Zabbuli eno eŋŋanze nnyo, emanyikiddwa nnyo, kumpi Zabbuli ya buli muntu. Naye nga tetunnatandika kugisoma, gye ŋŋenda okunnyonnyola, nga tunnatandika gisoma, nja kusaba weewombeke wonna w'oli, tuweeyo okwebaza. Katonda Kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza kubanga okkiriza ne leero tujje mu maaso go, tubeeko by'otuyigiriza. Tusaba nno Mwoyo Omutukuvu atuyigirize tusobole okubimanya n'okubitegeera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Zabbuli eno bw'ensoma olunnyo olusooka egamba bw'eti nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Mu Luzungu agamba nti the Lord is my shepherd, I shall not want. Nti Mukama ye musumba wange, Mukama ye mulaalo wange, sina kyonna kye neetaaga. Wulira obuwoomi bw'olunyiriri luno, nti Mukama bw'aba ye musumba wange, sina kye neetaaga. Muganda wange mwannyinaze, abamu abaakulirako mu byalo, nga waliwo ne ku bubuzi obutonotono ne ku nte ensaamusaamu, ffe tukimanyi bulungi nnyo okulunda kye kitegeeza. Era abamu ate bw'agamba nti Mukama ye mulaalo wange, ayinza okutya kubanga ate nze gye nakulira nga omulaalo yenna ateekwa okubeera n'omuggo. Omuggo guno nga gukuba ente ne gukuba embuzi
bw'ogikuba sayidi eno kitegeeza ogigamba kudda sayidi eri. Abo be balaalo ab'edda, nange bwe nakola. Naye olwaleero tugenda kuyiga abalaalo ab'omu Isirayiri. Nabagambye nti bayibuli eno yawandiikibwa ng'esinziira mu buwangwa, mu culture y'Abayudaaya. Abayudaaya bo baalundanga bati omuwandiisi wa zabbuli eno atuuke n'okuwandiika nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Oluunya olwokubiri agamba nti angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Oluunya olwokusatu lugamba nti akomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga gw'oli nange. Oluga lwo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Awo we mbadde nnoonya ennyo okusinga, nti oluga guba muggo ogutamenyeka. Ngujjukira bulungi eka eyo waaliyo oluga, naye oluga nkuze ndulaba naluleka nawo nga terumenyeka. N'omuggo kakati Katonda abeera atya nga ye musumba omulungi, ate ng'akwata omuggo, ate akwata n'oluga, ate n'ogamba nti bisanyusa. Bassebo ne bannyabo, abalaalo oba abalunzi b'omu Isirayiri baabeeranga n'endiga oba ensolo 10,000 mu bungi, naye obutafaanaganako naffe abalaalo naddala wano ab'omu Central Region. Naye ne yengenzeeko eyo mu mambuka n'ebukiikaddyo n'ebukiikakkono, naye nsanzeyo abalaalo naye nga nabo bakola nga nze bwe nakolanga. Bassebo ne bannyabo, abalaalo ab'omu Middle East bo be baakulemberanga endiga zaabwe okusinziira ku bitabo ebinyonyola Bayibuli. Be bakulembera ebisolo ne bigoberera. Era omulaalo yabeeranga n'oluga, oluga luba luwanvu naye ng'eri waggulu waalwo olubeerako empenduzo, ate era ng'abeera n'omuggo. Ebintu bino tebyali nga byakkuba nsolo zino, wabula omulaalo bwe yakulemberangamu bw'ati ng'akulembera endiga z'alunda. Bwe yasanganga akasaka akalimu amaggwa ng'ate endiga we zirina okuyita sayidi eri ne sayidi eri teyeesigayo, eyinza okuba eriyo ebinnya, ng'akozesa omuggo guno n'akuba mu kasaka ako n'amenyaamenya amaggwa ago n'akiriyalinga ekkubo ng'endiga ziyimiridde. Bwe yamalanga okkiriyalinga ekkubo, endiga ne zimugoberera nga ye yasoose n'okuyitawo. Awo ne zimugoberera. Naye bwe waabangawo endiga eyagalanga okuyita eri ebbali gy'ateesiga bulungi, ng'akwata oluga luno n'agiwendula nga tagikuba, n'agiwendula n'agiteeka mu layini entuufu, olwo nno endiga n'azituusa mirembe n'azikomyawo mirembe. Kyova olaba ono omuwandiisi agamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga, kubanga omusumba bw'akukulemberanga okusinza ku bali ab'omu Isirayiri, bw'akukulembera oba oyina obukakafu nti waakuyisa weewo, tewaliiwo binnya, tewaliiwo maggwa. Naye nze we nalundiranga ng'ate ente gye nkuba n'esooka ekulembera, bwe bwabeeranga ku makya nga ngenda ku ssomero, yeekulembera mu kisiko n'ekuba omusulo n'endyoka mpitawo. Bwe waabeerangawo ekinnya nga yeesooka okukiggwamu nze n'enkiwona. Naye ate mu Isirayiri omusumba no mu Middle East omusumba ye yakulemberanga. Era bwe yakulemberanga n'amala okumekinga sure nti ekkubo lirikkirira teririimu binnya, kubanga ebinnya by'omu ddungu nga biba biwanvu nnyo. Jjukira kye baasuulamu Yusufu nga tasobola nakwejjayo, kati ente bw'egwamu oba embuzi oba endiga nga kiba kikyamu nnyo. Excuse me. Bassebo ne bannyabo, endiga ezo omusumba ono bwe yazikulemberanga nga zigoberera bugoberezi kubanga yaalinnyeewo. N'olwekyo omuwandiisi wa zabbuli eno 23 kyava agamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Kitegeeza Mukama bw'aba ankulembedde n'andaga ekkubo siiwunjewunjenga na bintu birala. Aleluya. Bayibuli kyeva egamba
nti angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu nti ng'omulaalo oli bwe yatwalanga endiga ku mazzi g'amanyi agatali masiikuufu nti ze galina okunywa omulaalo omutuufu anoonya awali omuddo omutoototo ogwo ogutibya ogwo n'agutwalirako ebisolo bye waalundira awo asooka kukola save n'olwekyo ne Katonda waffe yatutonda amanyi amazzi amateefu we gali amanyi omuddo omuto we guli kyava atukulembera kyayagala ffe tumugoberere njagala nkule muganda wange mwannyinaze gwe tosobola kukulemberamu Mukama Katonda kkiriza Mukama Katonda akukulembere akutuuse gy'ayagala nga ne gy'ayagala atutuuse yeeyo mu ggulu mu bwakabaka obutaggwaawo ne muganda wange mwannyinaze gwe bw'onookwata amakubo go tojja kutuuka Katonda gy'ayagala kututuusa kyavudde agamba nti akomyawo emmeeme yange annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye olw'okunaagamba era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siitya kabi konna muganda wange mwannyinaze ekyo nzize nkyogerako bukyanga tutandika bubaka buno nti tuli mu nsi ey'ekibi bwe twayonoona okuyita mu jjajjaffe Adamu ne Kawa ne tulya ku muti ogwatulagirwa obutalyako okufa ne kujja okufa tekwajja kwokka wabula kwajja n'endwadde ne kujja n'ebizibu ebirala kwajja n'obukyayi obutemu accidents n'ebirala bingi n'olwekyo muganda wange mwannyinaze njagala obeere mukakafu nti ojja kufa nga nange bwe ndi omukakafu nti nja kufa naye wano mu Zabbuli wano omuwandiisi wa Zabbuli kyagamba nti newankubadde ng'atambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe talitya kabi konna nti olw'okuba oli ne Katonda ne bw'olwala ng'okimanyi Katonda oli naye ng'ogenda kufa omukulisitaayo akkiriza Katonda akkiriza Yesu Kristo omulambo gwe tegulwana na kufa afa aliko n'akamwenyomwenyo kubanga waliwo amukulembera kubanga akimanyi nti mu kufa eriyo okuzuukira sisobola kutya kufa Aleluya n'olwekyo ono kyava agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga akimanyi ne bw'anaafa ajja kuzuukira nga Mukama waffe Yesu Kristo akomyewo abantu bangi abatya okufa lwaki batya okufa kubanga teyeeteeseteese njagala nkubuulire obulamu bw'obuteeka mu Mukama waffe Yesu Kristo bw'obumuteekamu ebisigadde gwe bimulekere ne bw'ofa yamanyaawo okujja waakuterese muganda wange mwannyinaze kyova olaba Bayibuli okufa kuyita okwebaka kubanga akimanyi bulungi nti ajja kuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo nabannyonnyola wali nti yafa n'amala ennaku 3 mu ntaana n'azuukira era nga bwe yazuukira naffe bwe tumukkiriza naffe tujja kuzuukira ono kyova olaba agamba anze newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe zisiitya kabi konna kubanga gw'oli nange njagala nkubuulire oyinza okuba ompuliriza ng'oli mulwadde awo ku buliri oli njagala obeere n'essuubi nti Katonda ali wamu naawe oyinza okuba olina embeera gy'olimu nga nzibu njagala obeere n'obukakafu nti Katonda ali naawe tekitegeeza nti bw'obeera mu mbeera embi nti Katonda aba akwabulidde aba akuvuddemu nedda muganda wange mwannyinaze olw'okuba tuli mu nsi ey'ekibi ebyo bye tulina okuyitamu obulwadde n'ebiringa ebyo oli awo ku buliri olumbe lukuluma njagala nkubuulire saagala kuwa njiri ya lusuusuuto nti ogenda kuwona options ziri bbiri ekyamazima tusaba osobola okuwona naye olw'okuba n'okufa mwekuli mu nsi muno olumbe luyinza okutuga naye ekisinga obukulu ofudde otya ng'oli awo ku buliri ng'owulira obubaka buno teekateeka obulamu bwo okkirize Mukama waffe Yesu Kristo weenenye ebibi byo njagala nkubuulire kale ogambe nti Mukama Katonda ne bw'anakkiriza mpummule kasita mpummulidde Mukama waffe Yesu Kristo ekyo kye kisinga obukulu lwaki kikulu nti Yesu Kristo bw'aliba akomyewo ajja kujja awo we baakutereka w'ogenda okuwummulira
N'olwekyo muganda wange mwannyinaze agenda maaso n'agamba nti onteekerateekera ekijjulo nga abalabe bange balaba, onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kibooze. Wulira olunyiri luno bassebo ne bannyabo, olunyiri luno lunene nnyo. Mu kimu ku by'okuyiga bye twakamaliriza emabega eyo twayogera ku bagenyi abakyala ewa Lutti, nga Lutti alina obbategekera ebyokulya, ate bw'amala obbategekera ng'alina n'okubakuma okubawa security. Mu buwanga bw'Abayudaaya lyali tteeka bwe wakyazanga omugenyi nga buvunaanyizibwa bwo okumukuuma mpaka bw'anaava mu teritole eyo. Singa omugenyi akyadde empigi ng'obeera mpigi, walinga obuvunaanyizibwa omuwa security paka bw'anaava mu mpigi. N'olwekyo kyova olaba muzeeyi Lutti yali alwana nnyo okulaba nga abagenyi abakyadde ewe abavubuka bali tebabakolako bulabe bwonna, kubanga obuwanga bwe bwali budimandinga okukola ekyo. Kati nno owuliriza wano omuwandiisi olwa kalica eyo kalica background eyo kyavudde akugamba nti onteekerateekera ekijjulo ng'abalabe bange balaba. Nsome n'enkyusemu eri egamba onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Lwaki agamba mmeeza wali wano n'akiyita ekijjulo? Kubanga emmeeza yabeerangako ekijjulo, oyinza ogiyita bufe. Nti omugenyi bwe yakyalanga mu Isirayiri, kyova olaba Ibulayimu bwe yakyaza abagenyi yabattira ennyana. Yabattira ennyana ne babafumbira eba bufe, kino kibumba, bino byenda, dya kasiike, dya kasupu, dya ku chapati, bwe bityo bwe baali. Era mujjukira Yesu Kristo bw'akyala ewa Laazaalo, si ku mulundi guno ng'afudde, naye guli ogwasooka. Yesu Kristo bw'akyala, ekyo kyokujja tujja kiyiga mu maaso. Era naye ne bamuteekerateekera ekyejjulo, yali kalica, kya buwangwa. Ne wano mu Buganda wempangaalidde nnyo, bagamba mu nju temuliimu kkubo, waakiri bakuwa amazzi n'onywa. Naye wali tebaagabanga mazzi nga bakuwa bufe, omugenyi bwe wakyalanga nga bakutegekera bufe. Naye nga bakutegekera bufe, on top of that nga balina okukuwa n'obukuumi, weebake bulungi mpaka bw'onookeera otambule, era nga bakuwerekera mpaka bw'onoofuluma teritole eyo. Kyova olaba onaagamba nti onteekerateekera ekijjulo ng'abalabe bange balaba, onsiiza amafuta ku mutwe. Kansooke ennyonnyola ekyo, abalabe bange nga balaba, kitegeeza nti Katonda bw'aba akukyazizza, akuteekerateekera emmeeza nga kuliko ekijjulo, nga kuliko emmere ey'enjawulo. Kubanga emmere ey'enjawulo bufe eyo tebagirya nga bapapa. Ne kino mukiyige, bufe osobola okujja n'olyako n'oddayo n'omalawo n'okomawo, kubanga ebaako ebyokulya bingi by'otasobola gattika ku sowaani. Ebeerako ebyokulya bingi. Kaakati onaagamba nti Katonda abalabe nga beetoolodde, ye Katonda ataddewo emmeeza olye nga topapa, ate avunaanyizibwa okukuwa security. N'olwekyo gwe ng'olya nga topapa, ye kutaddeko obukuumi sayidi zonna, tewaliwo mulabe n'omu ayinza kukutuukako. Oyo ye Katonda agaba security. Muganda wange mwannyinaze, nze bwe nakkiriza Yesu Kristo, naawe gwe njagala okkirize, obeera ne security emala nti omulabe Sitaani tasobola kukwakkula mu mukono gwa Yesu ne bw'akola atya. Ekyo tekisoboka, kubanga obulamu bwo obutadde mu security esinga nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ndabye abantu nga bazimba ebikomera, bwe bamala obizimba ebikomera waggulu ne bateekako waya eza ssekanyolya ez'amasannyalaze, ne batakoma okwo ne bateekako kamera, ne batakoma okwo ne bateekamu embwa munda, ne batakoma okwo ne bateekako n'abasirikale ab'ekiro. Naye njagala nkubuulire, ogenda okuwulira nga bagamba nti omugagga nnyini nnyumba omwo yafiiridde mu buliri. Njagala nkubuulire, ebyo byonna birungi, naye obukuumi obusinga obukulu bwe bwa Katonda.
ono omuwandiisi wa Zabbuli agamba nti onteekerateekera ekijjulo ng'abalabe bange balaba kubanga Katonda akulembedde. Njagala nkube muganda wange mwanyaze gwe toyina maanyi galwana n'abakulwanyisa wabula okufukamira n'obateeka mu mikono gya Mukama Katonda n'obasabira, ekyo kimala. Mukama Katonda akola ekisingako obulungi. Kyavudde agambye onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Ono agambye nti ekikompe kyange kibooze. Era mu Isirayiri olw'okuba nsi ya musenyu, ate abantu batambuzanga bigere, ate abantu nga bali mu ttangira, ate abantu nga bali mu kkanzu, bwe watambulanga omusenyu gwonna ne gukubuna eno mu bigere ne gwambuka ne ku magulu waggulu. Kaakati ate olw'okuba eriyo empewo yafuumuukanga kibuyaga nga kyobola batambulanga beesibye ne ku mitwe kuno ebigoye okuziiza omusenyu oyingira mu nviiri, naye ate kateewa n'ekirevu ng'era gugendamu. Kakati bwe wakyalanga mu maka g'omuntu mu Isirayiri, olw'okuba baabeeranga n'abaddu, amaka agasinga lyalinga tteeka okubeera n'abaddu. Kyova olaba omuddu ono bwe wakyalanga ng'akunaaza ebigere, bwe yakunaazanga ebigere anaazaako omusenyu n'akusiimula nakatawulo bulungi n'olyoka oyingira mu ddiiro. Bw'ayingiranga mu ddiiro n'aggyayo pafyumu, wano ge bayisa amafuta, n'aggyayo pafyumu n'akusiiga mu mutwe, n'oggyako kiri ekiwero ky'osibyeko olw'okuba oba otuuyanya otambuza bigere, amalevu gano gyemu omusenyu, n'akusiiga bulungi akapafyumu akawonya akawoowo. Olwo n'ayita nnyinimu n'ajja akusisinkana nga toliiko omusenyu ng'ate towunya na katuuyo ng'owunya bulungi. Kapafyumu ako baakuyisangako kayise. Naye kaakati ono agamba nti Katonda bw'aba akukyaziza ng'akugabudde ekijjulo naye nga tannagabula kijjulo, akusiize pafyumu ebooze ku mutwe, onsiize amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa, n'ekikompe kyange kibooze. Nti ye Katonda kapafyumu takakekkereza, tusinza mu kalikyeri, akuyiwako buyiyi wenna n'owunya n'ojjula akaloosa. Oyo ye Katonda bw'oba omusenze, ebintu bye byonna bya mulembe. Akwagala bw'aba akwagadde akwagalira ddala. Kyova bwe yatutonda mu kifaananyi kye n'atwagala n'asindika n'omwana we Yesu Kristo atufiirire, eyo laavu gw'alina yekka. Twayize ekyawandiikibwa emabegako wali nti Yesu Kristo waliwo yali abiviiramu n'amusindikira malayika, si kumuyamba kubivaamu wabula n'amugamba teeka oyina okumaliriza omulimu gwenakutuma. Nze nsobola n'okugamba nti Katonda atwagala oba n'okusinga omwana we Yesu Kristo gwe yaleeta eno etajjika naye ng'amutumyeeyo ffe. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwa. Olunnya olw'omukaaga agamba nti obulungi n'ekisa kyo binaabanga nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ebulungi bwa Katonda n'ekisa kye tebiremenga kubeera naawe, kubanga oli kitonde kye, oli mwana we. Kyava agamba nange naabeeranga mu nnyumba ya Mukama emirembe gyonna. Nze naawe kitwetaagisa ye buli kaseera okubeera ku bigere bya Yesu. Buli kaseera bwe tunaabeera ku bigere bya Yesu, ye nnyumba ya Mukama waffe. Tekitegeeza kubeera mu kkanisa buli kaseera, nedda, buli kaseera kubeera nga tuyimiriddewo nga twesigamye ku Katonda waffe yatuwa obukuumi, atulabirire mu byetaago byaffe byonna. Tayinza kulema kutuwa bye twetaaga, naddala ebyo ebinatuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu, olw'okuba ye musumba waffe. Bw'abeera musumba waffe tulina kye twetaaga. Kyova olaba mu Yokaana essula y'ekkumi olunnya olw'11, olw'okuba ye musumba waffe, kale biri oyinza okugamba bya ndagaano nkadde, era alifaalingako ng'atugamba bwe tujja mu ndagaano empya. Mu Yokaana essula y'ekkumi olunnya olw'11 Yesu Kristo yeeyogerako ng'agamba bw'ati nti nze musumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Muganda wange mwannyinaze, njagala nkubuulire, omusumba yenna omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Era gye twatandikidde, nze embuzi n'ente ze nakubanga ne zikulembera. Kitegeeza singa wajjanga empologoma oba ekisolo kyonna
kyo bwe kiryako embuzi nze nenziruka ndeeta n'ekirabo ekyokwebaza mu kkanisa nti nawonye empologoma yabadde zze okundya naye neeryamu akabuzi. Naye omusumba omulungi oli gwe tuyize mu Isirayiri yeye yakulemberangamu endiga. Kitegeeza ensolo bwe yajjanga ng'eyagala okwataaki ng'ensolo zino, ng'omusumba omulungi awaayo y'obulamu bwe alwanagane n'empologoma, alwanagane n'eddubu, waakiri liryamu ye ne limutta naye nga terikutte ku nsolo n'emu zaalunda. Kyova olaba agamba nti nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Yesu Kristo ye musumba waffe, ye yekka eyawaayo obulamu ku lwaffe ku lulwo, teriiyo mulala leka kulimbibwa. Abantu bangi ne wano mu Uganda nalaba omusajja ku TV nga yeeyita Yesu ye Nakaseke mbonze kennyini. Abantu bangi bannaddiini abeeyita bannaddiini mu courts naye nga bagamba nti batwala obuyinza bwa Katonda ku nsi kuno ng'era bagamba be ba Yesu bennyini. Njagala mbabuulire abantu abo teriiyo n'omu yawaayo obulamu bwe gwe nange okulokolebwa, era teriiyo alirwedde kuwaayo obulamu bwe okulokolebwa. Njagala nkubuulire kijje ku nze nga nkisimbula mu byawandiikibwa. Yesu yeeyogerako nga nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Yesu Kristo yakikola ku musaalaba e Gologoosa n'awaayo obulamu bwe ku lulwo, ku lwange tubeere abalamu. Bayibuli y'Oluzungu egamba nti am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Kitegeeza nti omusumba omulungi awaanyisa obulamu bwe ku lw'endiga ne bwe kiba kyetaagisa kufa n'awaayo. Njagala nkubuulire gwe ampuliriza tosobola kuwaayo obulamu bwo lwa mukazi wo, naawe mukyala gwe tosobola kuwaayo obulamu bwo lwa mbaawo. Njagala nkula oyinza okukisanga ekizibu okuwaayo obulamu bwo ku lw'omwana wo. Njagala mbabuulire waliwo amaka agamu nga omwana yalwala bambi kidini ensigo, naye ne bagamba maama, bakebera maama ne taata nga bali mu mbeera nnungi ng'omu asobola okugaba ensigo eyo, nga waliwo eyewaddeyo okubateeka mu transport obwereere n'okusasula ebisale eby'eddwaliro e India. Naye njagala mbabuulire omuzadde omukyala azaala omwana n'omusajja azaala omwana, omu ku bo baalema okuwaayo ensigo zaabwe egende mu mwana waabwe, wabula ate ne banoonya ssente mubabeeko gwe bagula agwaweeyo ensigo akole ki, ataase omwana waabwe. Njagala nkubuulire gwali wano ampuliriza n'awandaba ebyo abalenzi bye mulimbalimba abawala mbuwatwala omutima gwange. Teri asobola kuwaayo omutima gwe ku lwa munne, teri asobola kuwaayo nsigo ye ku lwa munne, abo batono nnyo. Teri asobola kuwaayo kibumba kye ku lwa mwagalwa we. Njagala nkule ne bagamba nti katukuggyeko omukono gumu tuguwe munno abeere na gumu naawe osigaze gumu. Teri yakisobola bwe babaayo batono nnyo. Naye njagala nkubuulire Yesu Kristo yawaayo emikono gye, akataago ke, omutima gwe, ebyenda, ekibumba, buli kimu kyonna n'akiwaayo ku lulwo ku lwange tulokolebwe. Kati lwaki seesiga oyo? Lwaki nteeka obulamu bwange mu mukyala wange, mu mwami wange, mu baana bange nga bagenda kundekawo? Ngenda baweerera bagende. Tulabye n'abalala bangi nga beefuulidde bazadde baabwe babagoba ne mu nnyumba, babagoba ne ku bibanja byabwe nga ate be baabyegulira. Lwaki nteeka obulamu bwange mu abo? Lwaki nteeka obulamu bwange munnaddiini atasobola kunfiira ng'akama bukaminze? Tandagana kkubo tuufu lintuusa mu bwakabaka bwa mu ggulu, wabula yeeyita nti ye Katonda yennyini ow'oku nsi kuno. Tekiriyo Katonda ali omu, era yatusindikira omwana we Yesu Kristo yekka. Twayize n'atuwa n'ekiragiro nti buli vviivi limuvunnamire mu ggulu, ku nsi ne wansi w'oku nsi. Ono ye yekka ye yawaayo obulamu bwe, ye musumba omulungi. Nze ndi musumba wa kkanisa
nenze saagala balimba mumpuliriza mbasumba nene wabaawo alwala mu bantu b'ensumba nga yeetaaga ensigo emu nga muntwalira bwereere eyindiya ne munkomyawo siina kyensasula naye ng'omu ku b'ensumba abakwesaayo yeetaaga bwetaaza ensigo bannange munsaasire nyinza okkisangamu obuzibu nga naawe bw'oyinza okkisangamu obuzibu n'olwekyo obwesige bwo leka kubunteekako nze sisobola kufiirira sisobola kuwaayo wadde ensigo emu ng'ate bwe nsigazeemu era mbeera mulamu naye Yesu yawaayo ezize zonna n'ebirala gw'oba oteekamu obwesige yagenda okutuusa mu bwakabaka obugenda okujja. Muganda wange mwannyinaze kyava agamba mu lunya olw'14 mu Yokaana essula y'ekkumi olunya olw'14 nti nze musumba omulungi era ntegeera ezange. Njagala nkubulire bino tebirimu kwebuzaabuza. Yesu Kristo Yesu Kristo ategeera endiga ze. Tosobola mwesibako nti Yesu nange nkumanyi. Yesu tebamwesibaako mu bigambo, mu bikolwa. Kyavudde agambye nti nze musumba omulungi era ntegeera ezange n'ezange zintegeera. Fe abagobera Mukama waffe Yesu Kristo tumutegeera, toyinza kunzijja ku mulamwa. Buli kyoleeta ng'oŋŋamba nti gwe Yesu, gwe musigire wa Yesu ku nsi kuno, nga nkugamba ndaga olunyiriri. Kyova olaba wano Yesu agambye nti n'abange bantegeera. Naawe ampuliriza, naawe andaba, njagala otegeere Yesu Kristo, omugoberere, akutegeere naawe omutegeere. Bw'ona omutegeera bijja kuba bulungi. Olunya olw'15 agamba nti nga kitange bwantegeera nange bwe ntegeera kitange, nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Yesu Kristo okuwaayo obulamu bwe eri gwe nange yategeera kitaawe kyayagala, kubanga Bayibuli etugamba eri mu lubereberye mu ssuula esooka olunya olw'26 okukka wansi. Bayibuli egamba nti Katonda n'akola omuntu. Nagamba Bayibuli egamba mu kitabo kya lubereberye, mu nsonyiweko mu kitabo kya lubereberye, obudde sigenda kubikkulayo obudde bwange buweddeyo, obudde bw'empewo, obudde bwakatika mu basasudde ku ssaawa eno buweddeyo, nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Katonda n'akola omuntu, omukazi n'omusajja mu kifaananyi kye mwe yakolera omuntu. Kakati ekyo kyova olabye nti Yesu Kristo agamba ategeera kitaawe, kitaawe amutegeera. Yesu ategeera laavu kitaawe gy'ayina ku kitonde muntu, kubanga yakitonda mu kifaananyi kye, tayagala kizikirire. Kyova olaba asembye yagamba nti mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Awaayo obulamu bwe ku lwange, kubanga amanyi ky'oli mu maaso ga Katonda. Kyannaku nti ate ggwe ampuliriza tomanyi ky'oli mu maaso ga Katonda, ekimutuusa n'okuweesaayo omwana we afe ku lulwo, ayawukane n'omwana we eryo lyonna ebbanga. Kyava agamba mu lunya olw'16 era nnina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nazo kiŋŋwanira okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu omusumba omu. Muganda wange mwannyinaze, gwe afunye omukisa n'otegeera Mukama waffe Yesu Kristo n'oyingira mu kisibo kye nga yakulunda, yakuluŋŋamya, yakugamba ddya bw'oti. Omanyi okulunda nga bwe twagambye nti endiga omusumba yakutwala ku ddundiro ly'omuddo omuto, yakutwala ku mazzi amateefu, yakugamba yita wano, yakuluŋŋamya mu makubo gaago obutuukirivu. Njagala nkubulira omusumba omutuufu nga ye Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, atuluŋŋamya ng'ayita mu Bayibuli n'akugamba wasuuti mukazi omu, Bayibuli gwegamba. Bw'amala n'akuluŋŋama mu byokulya n'akugamba bino ddya bituukirivu, bino si bituukirivu.
n'abirambika mu Bayibuli. Byonna endya mweri mu Bayibuli. Ye musumba omutuufu. Muganda wange mwannyinaze n'atuluŋŋamya mu njogera n'akugamba towemula, toyogera gagambo ganene gatasaana mu maaso g'abantu. Ekyo nakyo n'okikwata n'okigoberera. N'akugamba nti olunaku mu tteeka lyange eryokuna, actually mu tteeka lyange eryokuna n'akugamba nti olwakuluŋŋamya nti jjukira okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti. Mu nnaku omukaaga kolanga emirimu gyo gyonna ogimale, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, tolukolerangako kintu kyonna. N'akuluŋŋamya. Kati gwe bw'oteekamu olugezigezi, gwe bw'oteekamu olugezigezi ate n'oyagala okweruŋŋamya wekka, ekyo kye kikyamu. Oba okoze bubi, oba ovudde mu okuluŋŋamizibwa omusumba omutuufu, oba ogenda kugwa mu kinnya. Kyova olaba agamba nti nina endiga zange nnyingi ebweru, njagala zijje mu kisibo kino zibeere mu kisibo kimu n'omusumba omu. Muganda wange mwannyinaze, njagala owulirize kino wammanga. Katonda waffe ayina omusumba, yatuwa omusumba ye Yesu Kristo atuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Yakugamba nze Mukama Katonda wo, nze Mukama Katonda wo, tobanga na bakatonda balala wendi. Ng'ekyo kiwulirizanga akuluŋŋamya. N'addamu n'akugamba teweekoleranga kifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi mu ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Oyo ye Katonda akuluŋŋamya. Akuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Ye musumba, osazeewo kankulembere kyaŋŋamba kyenkola. Era bw'ogezako bw'otyo okuyita eri ng'akugamba saakugambye kusinza kifaananyi, tokisinza, sinza nze. Oyo ye Katonda. N'akugamba tokolanga ki? Akuluŋŋamiza ku lunaku olw'okusinza. Ate gweoyagala kweruŋŋamya, olina by'oyagala okusinza, olina n'olunaku lw'oyagala okusinza. Gw'ogamba bano be bakatonda bange. Kati gw'oba ofunyeyo omusumba wo omulala, tagenda kukutuusa mu bwakabaka bwa mu ggulu. Ono ye musumba omutuufu. N'akugamba tulayiriranga bwerere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Awo lwakuluŋŋamya. N'akugamba kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, tobbanga, toyendanga, tottanga, teweegombanga. Olwakuluŋŋamya. Zabbuli kyetegeeza. Kyova olaba akugamba nti nina endiga zange nnyingi eziri ebweru w'ekisibo kino, kiŋŋwanidde okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange era zinaaba ekisibo kimu n'omusumba omu. Nkwegayirira, obubaka buno nga butuuse mu matuugo, kola kye bukugambye. Katonda akwetaaga, ayagala akusumbe. Era bw'akusumba, kola kyakugambye. Yakutuuse ku ddundiro ery'omuddo omuto ne ku mazzi amateefu, nga bwe bwakabaka bwe obugenda okujja gy'ayagala nze naawe tutuuke. Naye ffenna twagala gwali ebweru w'ekisibo, gw'atasinza nga bw'agamba, ayagala osinze nga bw'agamba. Ku lunaku lwe yateekawo olwa Ssabbiiti, gw'atalya nga bw'agamba, ayagala oyingire mu kisibo mubeere ekisibo kimu, nga bwe yali ku nsi kuno bwe yalyanga, nga bwe yabatizibwanga, bwe yasumba n'atuuka n'ava eri n'agenda ku Yoludaani n'abatizibwa. Ayagala omugoberere nga bwe yabatizibwa naawe bw'oba obatizibwa. Nsaba Mukama Katonda akumpeera omukisa. Mwoyo wo Mutukuvu akuluŋŋamye, ogoberere omusumba omutuufu ye Yesu Kristo, togoberera balala bakutwala mu kuzikirira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Katwebaze Mukama omulungi ow'ekisa ekingi, otukoze bulungi bw'otuwa ebikkulidde nti gwe musumba era tetuubeeko kye twetaaga, nti era gwe musumba yawaayo obulamu bwo ku lwaffe. Tukusaba Mukama Katonda ffe Mwoyo Mutukuvu atulungamye tugoberere mu makubo gaago obutuukirivu, osobole okututuusa mu ddundiro ery'omuddo omuto erina amazzi amateefu nga bwe bwabakabaka bw'obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.